bagenda kuzikula Kafeero mu nkola ya science si ebintu by'okumuzikula okumujjayo ng'omuntu batugamba nti balina akooma ne kali malwaliro ag'ebbeeyi nga Nairobi ebandoza n'ensambi eyo gye kali nti akooma kali kagenda ku ntaana basoka ne basikaninga ne bagamba nti omugenzi yeebaka waati wano twagala kinti twagala linnyo ne basikaninga erinnyo liriwa kati basikaninga awali erinnyo ne bajjawo tayiro emu eyo tayiro ebagijjawo ne bagissa ebbali ne baleeta akooma kali ne kasoka kasala enkokoto baba bagala kuzikula muzeeyi mu nkola ey'okumuweebula nze ndi mwetegefu okulizayininga mu kino eky'omusaayi naye nsobola ovaayo ne mbagamba banga byakuzikula muzeeyi mu mbeera weeti ey'obuswavu siri mwana wa Kafeero nekivaamu nesiddamu complaininga ku kintu kyonna ekya Kafeero nesiddamu kuyoya kika kya Kafeero nze nesigala nti nsobola ogendayo ne mulambulako nenkola ekijja ekyange kuba naye muzeeyi yakola ekijja ekyo yali musajja munaku abaana abagambibwa nti ba Kafeero babazike ku mukono ogwa ddyo bano abeegaanibwa nti si ba Kafeero babazike ku mukono ogwa kkono kirabika bubi nteeseza bubi ndi mwana awo wona ndi mukulaba nga ntema mpenda kulaba nga muzeeyi tebamuziikula kati muzeeyi Musa Kisemakula yayogedde ng'omuntu omulabi w'ensobi tiyayogedde ng'omuntu omukwasi w'ensobi nti omuntu omukwasi w'ensobi ayina enjawulo tabaamu nnyo obuzadde so nga ate omulabi w'ensobi abaamu obuzadde bungi. Bakuzaalira wa? Banzaalira UK Fulham. Yeah. Bakuzaalira Bungereza? Era mami gyali ali mu Fulham UK. Mama wo Kafeero gwe yayimbako nti omwana w'omuzungu. Leka naawe mama wange si mwana w'omuzungu. Mwana w'omuzungu abazungu ndoza baliwo nga bamirundi ebiri gwe yasooka oyimbako then nono omuzungu gwe baleeta nga bwe baakola erinnya so naye nga mami wange just nti alinamu obulwadde bwe nga abeera nnyo wano mu ggwanga ate nga abeera side zeri so bwekityo wekyali. Lwaki wavaayo e Bungereza gye baakuzaalira n'okomawo e Uganda kati wuuno okola ku site? Naye sawa ya leero amanyi biseera ebisinga nti olwaleero weetwala olina gy'osobola okugenda naye ate ng'okyali muto bakutwala balina gye basobola okukutwala kitegeeza nti mu myaka egyo nali nkyali naye ng'ensonga ezimu ku nsonga ezankomyawo nti muzeeyi yabeera nnyo mu mawulire nga bagamba nti muzeeyi obulwadde bumuluma Kafeero agenda kufa kati ndooza mami jjajja wange azaala mami wange n'amukubira essimu namugamba nti leeta omwana oyo bamuwe erinnya kubanga taata we tumuwulira mu mawulire obulwadde bukola ki ate nga ne muzeeyi yali yagamba maama namugamba sijja mutuuma linnya nga ali eyo omwana muleete eno mutuume erinnya. Hi guys, cook with me as I'm going to prepare my daddies using this nail wheat flour. Ntandise otusalasala birungo ntaddemu blue band, sukaali, nembitabula awo nendeeta engano yange eya nail. Nenjiyiwamu nentabula mu birungo bye nabadde nkoze nenjiwamu amata nenjiwamu amazzi awo nentandika okukandingana nendeeta butto wange okuviira mu nail nentandika obusalasala mu pieces nabadde njagala awo nga ntandise okufumba ne bufuuka kala gye njagala awo nembujjamu nga buwooma awo nga we mubulaba nga mmaliriza ntandise otestingako so gwe olina omuzadde ali eyo ng'oyagala ekyokulya ekyopakingira abaana bo osobola ogenda mu dduuka lyonna erikulinaanye n'ofuna engano ya nail ekola ebintu bingi nnyo. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze lujja banyawe ne bassebo abatulaba okwetolola ensi yonna mbabuuzaako n'embebaza okuba nga mugoberera program zaffe ez'enjawulo. Olwaleero ndi n'omu ku baana ba omugenzi Kafeero. Emboozi ye ekyaliwo weesirika weekomawo olw'ensonga nti bakyanoonya bwenkanya okumanya baani bazaala baani baatazaala then ewamu eri abo bazaala babere nga baganyirwamu ku maali ye gye yaleka. Kakati gwendi naye musajja ali mu kweyiiya era musanze wano ku site ng'ali mu kunoonya kasente so n'abeera ng'alinako naye ebintu by'alina okuba nga atugamba ku biriwo kati ogenda sooka otubulire amannya go.
Okay, bagamba nti namanya gabaga kabaka. Nkusooka ddala nga sinaawo kwogera manya, ngenda kwebaza media eno. Kusaako ne Mr. Lujja, ngenda kwebaza okulaba nga ogoberedde ensonga za muzeeyi okulaba nga artist olaga abantu amazima. Era no bango wayo obudde bw'okulaba ng'otambula. Erinnya n'eddoboozi nze Eruki Katumba 20. Yeso ndi musanyufu okulaba nga nkulabako sewo. Amanya nga mazungu nnyo siwulirako lya Kafeero, siwulirako linnya Ganda kiki? Kuliko Ganda. Nze Eruki Katumba 20. Katumba liryo. Katumba lyange Eruki Katumba. Kati omanyi kusazaalibwa waneeno nti ebiseera ebisinga oba bakuzaalidde mu malwaliro ag'eri wabweru nga tebannabakuwa erinnya ery'ekikae basooka ne bakwasaganya bakuwaako erinnya ly'eddwaliro libagamba nti balina erinnya lirina legase mu ddwaliro lino eno. So kubanga basobola okufunira certificate nti najja baali bampita junior 20 and then mu mwaka gwa 2005 nga gugwako ne bankomyawo waneeno. Then nasinkana muzeeyi nampa erinnya lya Katumba Eruki. Bakuzaalira wa? Banzaalira UK Fulham. Yeah. Bakuzaalira Bungereza? Era mami gyali. Ali mu Fulham UK. Mama wo Kafeero gwe yayimbako nti omwana w'omuzungu. Leka naawe. Mama wange si mwana w'omuzungu. Mwana w'omuzungu abazungu ndoza baliwo nga bamirundi ebiri gwe yasooka oyimbako. Then nono omuzungu gwe baleeta nga bwe baakola erinnya. So naye nga mami wange just nti alinamu obulwadde bwe nga abeera nnyo wano mu ggwanga ate nga abeera side zeri. So bwekityo wekyali. Lwaki wavaayo e Bungereza gye bakuzaalira n'okomawo e Uganda kati wuuno okola ku site? Naye sawa ya leero amanyi biseera ebisinga nti olwaleero weetwala olina gy'osobola okugenda naye ate ng'okyali muto bakutwala balina gye basobola okukutwala. Kitegeeza nti mu myaka egyo nali nkyali naye ng'ensonga ezimu ku nsonga ezankomyawo nti muzeeyi yabeera nnyo mu mawulire nga bagamba nti muzeeyi obulwadde bumuluma Kafeero agenda kufa. Kati ndooza mami jjajja wange azaala mami wange n'amukubira essimu namugamba nti leeta omwana oyo bamuwe erinnya kubanga taata we tumuwulira mu mawulire obulwadde bukola ki. Ate nga ne muzeeyi yali yagamba maama namugamba sijja mutuuma linnya nga ali eyo omwana muleete eno mutuume erinnya. So kati mu mwaka gwa 2005 nali ddogo ne bateekateeka enteekerezo z'okunkomyawo era enteekateeka yali yakunkomyawo kumpa linnya taata wange okubeerako nange deni oluvannyuma nkole ki nzireyo. Naye kyamukisa mubi nti we najja waneeno daddy ate yanjagala ntandika okusomera waneeno kozi nentandikirawo ku Kampala Paints Lubaga we natandikira osoma. Kati ate mu mwaka gwa 2007 n'afa. Then kati yawe yafa obulamu ne bubeerawo butyo kubanga ddala nze nkwidde nnyo bukojja waffe. Kwidde bukojja so nensigala nga ndi bukojja wentyo n'okulaba nga ngeza okulaba nga ntambuza obulamu. Lwaki tewaddayo e Bungereza? Saddayo Bungereza sigamba nti obaana ali saagala naye waneeno wali wakyalo. Omanyi muzeeyi waffe we yafa okuviira ddala nga bagamba nti tukyali bato nga wayiseewo emyaka 2 bukyafa bwe yafa nga wayiseewo emyaka 2 ebintu byogenda mu mawulire byatandikirawo ebya DNA. Ndowooza jjajja n'awa maama amagezi namugamba nti omwana lindako okukola ki lindako omuzaayo bino bisooke bikole ki kozi ne mami mwenyini yajja ne muzeeyi bamuziika mangu kubanga muzeeyi bagamba nti yaweza wadde ennaku 3 ku nsi nga bafudde nga baserebu abalala nti asobola okuweza ewiiki. Muzeeyi zaali ennaku 3 mu nnaku 2 bali bamaze omuziika. Kati mami agenda okujja waneeno yajja wayiseewo 1 week era ne tugendayo kubanze ne muzeeyi saamuziika. Muzeeyi tewaliwo omuntu yali asobola kuntwala ate muzeeyi we yafa nti bayagala nga abakyala bagende n'abaana. Kati nga jjajja wange tasobola kuntwala kujjako ng'era alinze maama ajja akole ki ajja ntwala. Kati mu maama wo muli abaana bameka aba Kafeero? Mu baana ba maama omwana wa Kafeero ndi omu then naye alina abaana abalala 3 tuli abaana 4 basista bange 3 nange omwana omu naye nga kusayidi ya taata ndi omu. Kitegeeza maama wo omugenzi yamusanganga eyo Bulaaya oba yava wano nga akuzadde okugenda e Bulaaya? Mami wange baali beerabako ddala kuba mami wange yatambulanga ne omukyala yavaako yali speaker alitwala Rebecca Kadaga yalinga personal secretary we mu mbeera ezimu nga mwandikira era nga bagamba nti speaker yalinga agenda mu nsi z'awaabwe naddala e Bungereza aba mu mawanga ago mami yamubeerangawo mu bintu ebimu byagenda okwogera biki byagenda ofokasingako
kati nti daddy teyasanga eri mami wange yali wanino ne mami yalinga atambula then kati kino ekyokunzala tebanzalira wano banzalira eri ndowooza simanyi kikyaliwo naye oba kyali kitya naye nga banzalira eri. Yes. Omanyi ekisinga okwewuunyisa kwe kuba nti gwe bazaalidde eri olwedde olina n'omukisa kuba passport ogiina eyo eri siwe kiri? N'obutuuze weebuli. N'obutuuze weebuli era mami yali aŋŋamba nti lwaki tojja eno ntandika okukola kuba nange nafuna omukisa waliwo kirabu y'omupiira yali egenda okuntwala nga kozi nali mmanyi omupiira nenfunamu injali nenkomawo naye waliwo kirabu yali entwala nga baagala ba Boloboy nenjagala ngende nkole ku ssente naye kyanewuunyisa nti nasooka nengendako ewaffe eyo ekyaggwe nga unagamba nti ogenze ku malaalo ga kitaawo ogakiriningeko obeko n'omukisa gw'osaba okole ki ninagenda otuuka ku malaalo ga muzeeyi nga galabika bubi amalaalo nga galabika bubi nga mutuufu ogatunya tegaweesa kitiibwa nti ga principal Job Kafeero. Neneebuuza ne ngamba olaba amalaalo gano galabika weegati ate olowooza ennyumba ye erabika etya era we navaawo ku malaalo neneyongerako ewaka we yazimba amaka go gamanyi ngenda otuukayo ng'ennyumba ekiringa kifulukwa era ensonga lwaki nti swazi ebiseera ebisinga waabatwala eyo ekyagwe tabatwala ku nnyumba abatwala ku malaalo we mukoma kubanga singa yali abatuute ku nnyumba eri ne mulaba ennyumba era erabika bubi ate wodda nekiri nti wotunira amalaalo g'akasozi n'otunira amalaalo g'abasudde n'otunira n'ag'akafeero galina enjawulo n'otunira n'amalaalo ga Moze Radio ojja kulaba ag'akafeero galinga ag'omugagga yagulanga emmwanyi naye nga minzaani y'enzibi ku kyalo so nga ate wotunira amalaalo ga Moze Radio galinga amalaalo g'omuyimbi ayayimba ebigambo ebyamakulu so nga ate nze nafunako omukisa nabeerangako ne radio nenga radio yakubanga music wa muzeeyi nga batakubye music wa muzeeyi akuba music wa Lucky Dube oba nalaba filmu ezitali njogerere kati wotunira amalaalo ga muzeeyi n'ogamba naye olaba omuntu ayeegombanga music wa muzeeyi tugeze nga gwawuliriza naye okufuna kyagatta mu kyakola entana ye erabika etya obulungi osinga ey'akafeero. Tusooke twawule kimu gw'ogwa ku sayidi ky'oli ku baana be baboola nti si baakafeero oba oli ku baana ababoola bannaabwe nti si baganda bammwe. Anti kakati nze sirina buvunaanyizibwa buboola munnange ekyoka nti n'okwawukana kati okuliwo era ngezaako kitegeeza abantu nti si ffe abaana tetulina buvunaanyizibwa kwegaana bannaffe era okudda ku kiri ekibuuzo ky'obuuzizza nze ndooza nandibadde mu kiti ky'abaana ababoolebwa naye nti kyamukisa mulungi ze tebanzijjangako DNA. Omanyi DNA yasooka yalimu amaanyi mangi mu ngeri y'okusalawo nti abantu abasinga temwamanya DNA yasooka era esinga okukayanya abantu gye mulaba nga swazi agenda alaga abantu empapula DNA eyo tebagiteekawo nti nno baagala kumanya musaayi gwa Kafeero bagiteekawo okuteekawo omuwendo gw'abaana ba Kafeero era omusika Martin we yakimanyaako nti DNA eno si y'amazima yakubira abaana abamu n'abagamba nti tetugenda ku DNA kubanga eno DNA si y'amazima tulinde y'amazima ejja kukola ki kati abaana abamu balowooza nti ono Martin Kafeero alibalemesa kufuna kaki alibalemesa kufuna oba bya mu maaso bo ne bagenda ne bonnanga we bagenda abaana basukka mu 9 DNA zaakomawo nga zigamba abaana bameka bana lwaki nti Martin ye yali akitegeddeko nti bano bo baagala kukola DNA nga baagala abaana aba then kati bano abaana abana we bavaayo nga bakimanyi tugenda kuddamu tu complaining kati nga baagala era nga baagala tuddeyo ku DNA bongereko abaana nga bameka kati bagambe nti DNA amazima luli baali bana kati bongeddeko bameka so nti DNA mu baana ba Kafeero teriiwo tebagikola nti kumanya musaayi gwa Kafeero wabula bagikola bateeketeeka omuwendo gubaagala mu baana okusinziira ku bintu bye baatwala okusinziira ku bintu bye baatunda for example nze bwe baba natunda ettaka eka 2 naawe novaayo n'ogamba nti oli mwana wa Kafeero gwe kimanyi nga nze eka 2 ezo bagenda zinzijjako bagayo munaye ne muganda wo wuli wali eri lujja naye azze tetusobola mulekawo kati bano beewala nnyo kino balwanyisa nnyo era nze luli eri emabega mbadde nkubanga nnyo swazi nga mukuba naye nga swazi ekibadde kimukubya si kutunda bintu bya kitaffe ebyo saaliwo ate kitaffe yabikola naye kibadde kikubya swazi nti kwe kulaba nga bakola ebivulu ebintu bingi ebivaamu ssente naye nga ennyumba ya muzeeyi ne langi gye yaleka ku nnyumba mu 27 yekyali ku nnyumba. Abaana ba Kafeero manyiiko bameka baganda bo? Baganda bange bemanyiiko bawerako bayinza baweranga 10 banene abato Aloni Kafeero waliwo mulala bamuyita Godfrey Kafeero Aloni Kafeero ali ku university abadde yakava wano eno ku
ali akava kwa high school Aloni Kafeero, kuliko Godfrey Kafeero, waliwo Mantino ye musika mwenyini, waliwo Tone Kafeero, waliwo Tina Nantongo, waliwo Stella Nantongo, waliyo Swazi Nagawa, abaana bangi wekiri. So far abaana 10 era be bakyayagala buli omu amanye ekituufu nga mugeze mu DNA. Andi kakati DNA eyo gye basooka okukola abaana bonna yabakuba. Bana abaana nga be baatesa nti tugende ku musaayi bokka be bajja nti result zaakoma nti bokka be baana ba Kafeero. Kitegeeza nti ne tuzuula obutali bwerufu mu musaayi guno. Yensonga lwaki nti ndi omu negatta ku bali abaana abagamba nti si ba Kafeero lwaki nange tebanzijja nko DNA. Baba bagamba nti bali bana, kitegeeza nti nange siri ku abo abameka. Kitegeeza nti era omukisa gwe nina gwakulanga ntambula ne bano. So ne kibanga ekintu ekyo si kya bwerufu. So nga ate nze ndowooza nti muzeeyi waffe teyafa accident. Muzeeyi yalwala, bamutambuza amalwaliro mangi. Muzeeyi abaana abasinga yabakeberwanga omusaayi. Eza n'okwesanga naffe bennyini bakola ki? Batukeberanga omusaayi kubanga muzeeyi tiyawanga nnyo omwana alinya nga takoze eki nga tebamuggyeko musaayi. Naddala ffe abato okusinziira ku bino ebyaliyo eri mu bakulu bano ba Bladina ndi bakooya okitegeera. So ne tugamba nti tusazeewo tuddemu twekubira enduulu mu kooti. Kooti eddemu eteekewo ekiragiro ekirala okugenda mu malwaliro ag'enjawulo. Mu 221 kooti omulamuzi kozi naliyo zinafulumira ku front page ya Bukedde. Omulamuzi bamuyita omukulu omulangira yavaayo n'agamba nti ekyokuziikula Kafeero yeyandibadde ensonga entuufu okugyawo bineeno. Naye n'agamba nti naye mwennyini awulira omwoyo gwa Kafeero tekigwagala ekyokumuziikula, ng'agamba nti omwoyo gwa Kafeero kyakati tekola ki? Kati ye n'agamba naye olw'obutaweewula kitiibwa kya musajja tumuweebudde biki? Mbadde mbasaba muddeyo mu ddwaliro. Eddwaliro libawe olukusa babajjeko omusaayi nga basinziira ku bakitamu abato. Ate awo ne tuva emakine ne tudda ewandege ya ku laboratory. Bwe twatuuka eyo ate abasawo nabo ne batutegeeza ne batugamba nono kitamu omuto gwe twagala okuggyako omusaayi baye muzeeyi Mugerwa oba Nende batugamba nti n'oyo mwennyini kiyinza ozuulwa nga ate si muganda wa Kafeero ne tuba nga ate omusaayi atugujje ku muntu omukyamu. Ate abasawo ne batugamba naye muddeyo mu kooti eddemu era bawe olukusa mujje batuwe olukusa tuziikule kitammwe. Then ne batutegeeza nti ekintu ky'okuziikulamu abakiwaawaaza nnyo mu bantu naye nga tetugenda mumuziikulayo mu ngeri y'okugjayo ebimukwatako byonna nti ateekebwe wali nti keesi bagiggyeeyo, olubugo balugyeyo, amagumba bagatadde wali. Batugamba nti tugende tutegeeza abantu abayinza okukirwanyisa naye atakimanya ayagala otuyambako nti Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So leero mbaleetedde katuliki gano majaani gakuyambako oba olina ekizibu kya hormone imbalance. Then gano amakerenda gakuyambako ku fertility support. Onoonyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning, otuusiza ekiseera oyagala kuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli bagenda kuziikula Kafeero mu nkola ya science. Si ebintu by'okumuziikula okumugjayo ng'omuntu. Batugamba nti balina akooma naye kali malwaliro ag'ebbeeyi nga Nairobi ebandoza n'ensambi eyo gye kali nti akooma kali kagenda ku ntaana. Basooka ne basikaninga ne bagamba nti omugenzi yeebakawo ati wano twagala kinti twagala linnyo. Ne basikaninga erinnyo liriwa. Kati basikaninga awali erinnyo ne bajja ne bajjawo tayiro emu. Eyo tayiro ebagijjawo ne bagissa ebbali ne baleeta akooma kali ne kasooka kasala enkokoto. Ukasala enkokoto eyo bulungi nnyo ne katuuka ku keesi oba ku lubaawo. Enkokoto eyo ne bagiyoolayo ne baleeta ate akalala akasala olubaawo. Keesi jasini keesi weba ekyaliwo ne kati emyaka gigenze eza n'okuba nga tekyaliwo nga olugjawo enkokoto otuukira ddala ku kyoyagala. Kati ne batugamba nti ebamumaliriza okukola ekyo balina akooma akaya kaliko ako kennyini kalina system nti kayingirayo mu ntaana nga kaliko kamera nga bagirabira waneeno wabweru. Bwe kayingirayo munda mu ntaana kabeerako kamera eraba erinnyo scanning erinnyo ne kabeerako n'engeri y'amagalo ekwata ekyo eyandibadde ng'esobola okumenya. Kati bagamba nti bwe kayingira mu ntaana nga kajjayo ntwagala linnyo nga bamenyamu linnyo lyokka. Ko we kavaayo n'erinnyo nga baddamu nga basiiringa entaana eno nga bazaawo tayiro emu. Nola nga amalo ga Kafeero gakola ki? Nga gasigalawo. So ne tulaba ng'eyo nkola nnungi kati ngafe abaana abamu nti ekyokuziikula muzeeyi si kikola kya bwerufu
nti abantu abasinga batutunulira nga abaagala ssente nti era ogenda mu comments ogenda okulaba nga kimu bibiri abaana b'abaserebu tebaagala kukola namwe mukole ebyammwe naye nga bambi tetuli ku ssente ffe tuli mu kwewala kulaba nga siwasa nantongo yenna gwe nsanze siwasa muntu yenna wa musaayi gwange ogw'enkima n'obutayagala sisita wange kubanga tubigwangako n'okituukako eno olaba nga mutuufu wayagala sisitawo omuzadde n'omwana empewo ne zibakuba emirimu gino gikyankalana so kati ate omwana omulenzi ayagala nnyo okumanya ekika omwana omuwala y'ekirungi nti gye bamuwasizza ye gyagenda n'akola ki gyagwa naye kati ze omwana omulenzi neetaaga okulaga omuzukulu wange nti taatawo bamuziikawo bayinza obutanziika we baziika Kafeero naye era nsobola okugenda ngamba omwana wange mugamba taatawo jjajjawo bamuziika wano ye taata wange okitegeera so owagira DNA mpagira DNA ebeerewo naye wekuba kuziikula muzeeyi tusooke tulowoozewo tewaliiwo ngeri ndala anti neebuuziza balamu abanga yatuyise n'ayita abaana ba Kafeero abaana ba Kafeero tetuwera 50 kinene nnyo ne we tuba tukuŋŋaanye nga bagambye nga boogera tuyinza okuba nga tuli abaana nga 21 oba 24 kitegeeza nti abaana abo ku bantu abazaale nnyo abaana batono nnyo twandibadde bangi nga kitaffe talina bye yaleka ne muzeeyi yaleka ebintu bingi nnyo kitegeeza nti wandibadde waliwo embeera endala ng'ogyeko okuziikula Kafeero basobola okukola ebintu ebyali bisobola okututaasa ng'abaana ebitaliimu gamba mbu kuziikula kubanga engeri nnyingi weeziri bala musaawa ya leero ensonga webeera emulemeredde ayina omulala bamuyita Hillary Kisanja bakwasa ensonga ezo pulezidenti w'eggwanga kumanzi nalina ensonga neneebuuza neŋŋamba ne babalowooza abaana ba Kafeero baagala ki abaana baagala kumanya musaayi gwabwe musaayi niwe abanga yaleka ebyobugagga yabireka mu bantu ab'enjawulo saawa yaleero tebikyaliwo naye tulwana kulabanga nti omuntu oba n'ekika kyo kubanga saawa yaleero nze kinga we nagenda wabweru nenkomawo nga n'ekikyala kyange kimangere kyana kya mugagga kati nga nkitwala ku nnyumba ya taate ye ekutte mu mbinabina ekifulukwa ekiwedde emirimu kitegeeza nti ataate sikyaninosoka obeera wano e Uganda nwanire ennyumba ya muzeeyi njiddaabirize awo ngene nfuna emirembe so era neneebuuza nnyo mukulu wange ono Swazi kuba ffe muzeeyi bwe yafiira ffe twali mu myaka nga mukaaga kitundu kubanze muzeeyi yafa mu Gwakutaano 2017 mu Gwokutaano ate nze banzaala 2 njereere mu Desemba kitegeeza nti muzeeyi agenda okufa nga mbulayo emyezi 7 okuweza emyaka 7 ne bano bo Baswazi baali bakulu baali mu myaka 16-15 Swazi akusinga obukulu kati Abaswazi baali mu siniya 1 siniya 2 ffe twali eri mu P3 P4 Swazi mukulu nnyo akula mpola akula abalinda akulidde mu ssente alayika yakuze aka akulidde mu ssente so kati neneebuuza nti nze omuntu agenda obwezi emyaka 26 wentukira ku level gamba nti ennyumba ya taata erabika bubi ate gwe Swazi agenda obwezi emyaka 38 oba 35 obaddewa era bakulu bafa balamuliwa so nekibanga kirene ekintu kyankwatako nga tutunulira DNA gwe ng'omwana nga mugenda mu DNA tolinamu kirowoozo nti singa ekomawo nga siri mwana wa Kafeero ki ekiddako ebyo tubirowoozaako kuba nze nakugamba nti muzeeyi we yafa nga wayiseewo emyaka 2 ebyokugamba nti abaana bagende ku DNA ebyatandika naye ffe mu kaseera ko twali tulina emyaka 8 oba 6 sife abaali baleekaana ekiza bino tubisanzeewo tukuze tubiraba nze ndi musajja ffe twagala mazima mukino tewali agala kwesiba ku mwana wako twali agala kwesiba ku Kafeero ate naffe abamu tetuli bato nnyo muzeeyi waffe twamulabako singa mbadde nga Aloni Kafeero bali Aloni ndoza bamuleka mu myaka 2 ye kyalaba ku muzeeyi naye nze muzeeyi namulabako ennaku utali lumu ezitali 2 so ekyo wekijja nga siri omu ku baana ba Kafeero ekyo mba nkimanyi bajja kuba omusaayi bagukyanze naye era tekijja kuŋŋaana tambuza bulamu jase ekisinga obukulu mazima zikala ebanzula nti siri mwana wa Kafeero bameka bagambye nti baana ba Kafeero era bo bagenda tambuza batya obulamu kyetuliko era ensonga kinagenze navaayo nembanyonyola mu mawulire ne mbagamba kino ekintu kyangu nnyo bagambe nti Paulo Job Kafeero bamuzika ku ttaka eka meka nti zaali 2 plus nti zisigaddewo meka nti tuwira abazitunze wasigaddewo eka 5 nti eka 5 mukwateko eka 3 muziwa abaana abeegaanibwa nti si ba Kafeero walide ayandibadde atwegaana yafa gwe Swazi n'abantu abalala tolina buvunaanyizibwa twegaana
kubanga yandibadde agamba nti Katumba si mwana wange oyo mugenzi. Kitegeeza nti bwe tuba tugenze mu gavumenti n'etuyamba nga ne president akyogedde nti tebasumbuwa muntu yawummula ate nga yali wa kitiibwa bakwate eka 3 oba eka 2 bagambe nti ezo tuziwadde abaana bakafeera abeegaanibwa. Abaana abo kigenda beera kitya nti omwana yenna agambibwa nti wakafeero ng'ogyeko bano abana bakuziikangaawo. Owulira no yenna agenda okujja nga agamba nti mwana wakafeero talina kyasuubira bamuziikangawa. Oba bawadde ekemu ebamala. Bamala obbaweerya ettaka liri bababuuze kati abaana bakafeero baagala ki? Tuli kusaidi banene abaana abeegaanibwa bali abaana baveeko. Bagambe nti akati buli mwana abaagala okusoma muwanike emikono. Ndenze njagala kusoma nti yasomera nasomera kino njagala kuddayo London. Eyo gavumenti yamusayininga wa muzee waffe yali w'amaanyi nakati akyakola. Oyo agende bagambe nti abali abaagala okukola bizinensi ndi kati mukubeeyo ebivulu 3 nga byakulabira abaana bano byokka 3 tetuliddamu kuba birala. Bakube ebivulu sente ezivaamu baziwa abaana bano abeegaanibwa. Ebivulu ebyo 3 webiggwayo. Abaana bamaze basolovinga bagambe nti kati ettaka libabawadde ayagalanga tugeze talina gyagenda azimbangaawo bamuziikangaawo waba azadde omwana we nga talina kataka kake aziikangaawo omwana we. Then ne bana bagambibwa nti bakafeero abana n'ababaziika wali muzeeyi tolanga okukwatagana kuba kuzze awatali kuyomba. Jukira mukyalimu ekyokunoonya omusaayi oba ekika. Kati ekyo ekyokunoonya omusaayi oba ekika kikyali kizibu. Kubanga abantu abali emabega wa kino tebaagala kuzuula musaayi gwa kafeero. Baagala kumanya muwendo gw'abaana gwe baagala tambula nagwo. Singa kyali kya mazima bino tebyandibaddewo. Kyogamba muzeeyi talekanga ku musaayi. Omusaayi gumala bbanga kyokwonooneka. Ensambe bamujjanjabirayo. Okyegeera. Wano eno gye bamujjanjabira nga wano ku Ntebe Road side zene n'amasuba ku Sanyi Mirembe hospital omusaayi gwaliyo. Buladino ogenda omuggyako omusaayi. Dokita Kasuya yakugamba nti omusaayi agulina. Owulira? Kati kiki ekimuleetera omuziikula? Tewali nawulidde wano omukusaba Mzee Musa Kisemakula ayina ebigambo byayogedde ng'alaga nti bisobola otubeererawo. Kubanga yavuddeyo n'agamba nti ng'agamba Muzeeyi Nende n'agamba nti bannaye mwabagala okuziikula kafeero ffe abali mikwano gye mutulowoozaako. N'agamba naddala nze yali amusitula nga bagamba nti obulwadde buganye mutwala n'akamutuusa Ssawente Mulago ne bagamba ono munnaafa. N'agamba byekola byonna era n'akola ki? N'afa. N'agamba ffe mutulowoozaako. N'agamba nti okibanga bagamba nti abaana bali bana abakafeero basooke bakwata abaana babaggyeko omusaayi bo bokka. Bwe guba gumaakinga bakwate omusaayi gw'abo abaana bwe bakozesa okutuggyako naffe n'abaana abasigadde. Kitegeeza nti omwana ali eno mu 20 buli anabanga DNA ekwatagana n'eyooli kitegeeza oyo mwana waani? Kuba bamama baffe si banjawulo. Nakama abaana bamama baffe si banjawulo. Kitegeeza nti banene abana mama baffe si banjawulo. Kitegeeza nti wojje n'omwana nga DNA ekwatagana n'omwana ali eno kuba n'abana. Kitegeeza nti aba mwana wa kafeero kubanga bamama baabwe si ba Luganda. Eyo DNA eba ekoze eki? Ebeera etuukiridde. Era n'agamba nti we kiba kibalemye okujjako nga munaaba musazeewo nti muziikule nenga ikuba ye yatugambye nti omuntu ayakyanga omusaayi mu kusooka wabanga akyaliwo era ne gunaasobola okugukyanga. Nakugamba naye kinaakugasa ki? Omusaayi okudda nga bagukyanze nga toli mwana wa kafeero ng'ate gwe wali osinga okwogera ennyo. Kinaakuyamba era ogenda kulabika otya mu bantu. Kati ekyo kyandaze nnyo ekifaananyi omanyi? Kyandaze nnyo ekifaananyi ne ngamba era bambi yayogedde nga muzadde kubanga waliwo omusajja omulala yazze n'atuvuma n'agamba nti tutegeera tuli basiru ate yasoose kujja ng'agamba abaana ba kafeero muli bagagga. Oluvannyuma n'ajja ng'atukuba oyo yabadde agamba nti bisirikirwa yagaggawaza muzeeyi kyekyegeera era n'atugamba nti yaleeta muzeeyi mu Kampala. Naye omuntu osobola omuleeta mu Kampala omuntu ate n'afuna emikisa mingi n'egimu n'otagimanya. Sikiriza nti omusajja oyo olw'okuba yali yaleeta muzeeyi okuva mu kyalo nti alina okuba nga yatambulanga ne bakazi ba kafeero oba n'amanya nti kafeero agenze kulya n'ekyemisana ekyoggula akiridde eri. So ekyo ne ndaba nga akyogera ng'omuntu amanyi muzeeyi osinga kufa ate si kibi naye mu bulamu wali abantu abakwasi b'ensobi ne wabawo omuntu omulabi w'ensobi. Kati Muzeeyi Musa Kisemakula yayogedde ng'omuntu omulabi w'ensobi. Tiyayogedde ng'omuntu omukwasi w'ensobi nti omuntu omukwasi w'ensobi alina enjawulo tabaamu nnyo buzadde so nga ate omulabi w'ensobi abamu obuzadde bungi. For example nolaba minisita oyo ng'ayambadde empala agisibye balance ng'ogyaba enaatera okugwa n'otamugamba
ate oluvannyuma empale neegwa gwe n'ojja n'omugamba nakugamba nze bujjoyo mbadde mulabe empale ejja mugwako kitegeeza nti obadde olinda nsobi oseke naye ate omuntu omulabi w'ensobi ajja nagamba munayetereza empale yo kuba we naagwa kijja kulabika bubi kati nina okukkiriza nti muzeeyi Musa Kisemakula yayogedde bulungi era ensonga eyo yayogedde nze nakigambye nti baba bagala kuziikula muzeeyi mu nkola ey'okumuweebula nze ndi mwetegefu okulizayininga mu kino eky'omusaayi naye nsobola ovayo ne mbagamba banga byakuziikula muzeeyi mu mbeera weeti ey'obuswavu siri mwana wa Kafeero nekivaamu nesiddamu complaininga ku kintu kyonna ekyakafeero nesiddamu kuyoya kika kyakafeero nze nesigala nti nsobola ogendayo ne mulambulako nenkola ekijja ekyange kuba naye muzeeyi yakola ekijja ekyo yali musajja munaku tebamuzika wa taata we tebamuzika wa maama we yakola ekijja ekikye ate muzeeyi n'agula ettaka eddene kuba bino byonna yali abisuubira kyekimu ku kyamuyita okulanga esente ze zaali nnyo mu bintu ebikalu ng'amataka n'amayumba teyali muntu wakweraga nti obavuga motoka za bbeeyi so nekibanga nti enkolagana weeri era nabadde njogerako mu bukedde ebintu ebimu saabyogedde kutaasa amakaago nagambye nti wekibawo ekityo bakwate ensonga zaffe bazitwale wa pulezidenti w'eggwanga okumalawo bunene obutakkaanya kisoboka kitambule kitya bakolewe bati abaana abagambibwa nti bakafeero babazike ku mukono ogwa ddyo bano abeegaanibwa nti si bakafeero babazike ku mukono ogwa kkono kirabika bubi nteeseza bubi ndi mwana awo wona ndi mukulaba nga ntema mpenda kulaba nga muzeeyi tebamuziikula ate tusigale nga tuli baana kubanga kati ne swazi sawa ya leero swazi womubuuza bano weegaana baaki agenda kuwa nsonga ki byanfuna ate kati gojja kulowooza nti ojja kwegaana Katumba olwokuba olowooza ku byanfuna naye Katumba atali ku byanfuna Katumba ayagala kumanya omusaayi gwe butawasa mu bannyina nakulaba nga asobola okuuma ekitiibwa kyani asobola okuuma ekitiibwa kya taata we so nze nensaba basenga baffe batuule kubanga binene ebintu ffe twali mu myaka 4 nga weebiri myaka 5 weebiri kati tuli mu myaka 2 plus weebiri kitegeeza nti sifa abadde baleekaana era sifa abadde bateekateeka ebintu bino biri mu bantu bakulu ate ne muzeeyi byamulemerera ensonga ki yakuba olima nakugamba omuntu wafa sikusaanawo ng'abasinga we batetenkanya balimberimbe be basookawo okugira okwezza ebitatuukanye atusigala tulumira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpe okutawaŋŋanira mbeebika owulidde nga yagamba nga ebitatuuse bye bituzuukusa ekitegeeza nti yali mulamu naye yeetwala mu bafu mu kaseera ako yandibadde agamba nti ng'ebitatuuse bye bibazuukusa abaafa naye ne mwennyini yeeteekamu kitegeeza nti yamanya ajja kufa ate bamunenye nti saawa ya leero famire ya Kafeero ng'ogaseeko basenga ne bataata abato n'abaana wogamba nti no nti osupporting ekyokuziikula Kafeero ozzeeyo ku luyimba lwa musaayi gwange nsaba twogere mujja kunenya abafu katulinga abamunenya naye nga muzeeyi singa yali mwavu nga teyakola bya bugagga ne Swazi yandibadde atukkiriza kuba kati Swazi tasobola kuneegaana ng'akimanyi ng'awudde nti mami wange ali London dadi waffe tanakyalika kyamaanyi asoogamba nti oyo muganda wange azze balinawo kuki tazze kukima bya bugagga naye olwokuba nti saawa leero muzeeyi yakola obugagga bungi ate bumumazeeko emirembe kati nebuuza ebyo byakola bitulemye tutya okulaba nga tukkaanya ffe abantu abalamu tutuke omuziikula era gweoba olaba akabonero k'okumuziikula kanaakola ate ekintu ky'okuziikula ekyo ekintu kyo ky'okuziikula tekiri mu famire ya Kafeero kiri mu famire ya jjajja Naŋŋanga kubanga jjukira waliwo ebitakwatagana sijja byogerako kati naye nga waliwo ebyogerwa nti yandibanga site yali mwana waani era ebyo nabyogerako ko media ne bankuba nesenga mwenyini nampita kwa namusanga wa Balamu nanga ebigambo byogera biki byoyogera ninga nange njogera byenkola ki ebyemmanyi nange na mami wange tata yakwananga abakyala yabanyumizanga ebizibu bye bagamba nti muzeeyi yakwananga n'akulemererwa omulabi oganye wana mu kukkiriza mu ssente bane n'erinnya lye ng'akuswama atandika okunyumiza ennaku ye ngaleko gamba naye njagala nze ne munaku wa dolisi so kakiza nti yanyumizanga bakyala be byayitangamu okitegeera so nensaba nga ntesa buteesa nti ekintu kinene ekyokuziikula muzeeyi tekiri muffe ng'abaana era abantu abakulu be batusapootinga kyokka ekisinga okwewunyisa abantu bano ba Luganda ojja kulaba nga basenga n'omuntu omulala bali ku sayidi emu ng'ate ye omuntu omulala n'omulala bali ku sayidi naye nga bonna ba Luganda kyokka abantu abo bonna beekubira obusimu ffe abaana we tutaba weebale nnyo waneno Mr. Balamu yagambye nti ekivulu kya Kafeero basooke bakiggale basooke bakkaanye ku musaayi
omusayi wegugwa baddemu bakole ebivulu deni bategeera okutegeera sente ziva mu bivulu ziddawa nekikwewunyisa nti bala mu mwenyini yakigadde ekivulu minisita n'ekivulu bakikoze ekyaggwa ekivulu kyagenze mu maaso kati fe abadde mu mawulire nga tulwana ne bakitafu abato tebakola kivulu batukyaye ate ekivulu bakoze eki kitegeeza nti n'omusayi bala mutajja gusobola ng'ekivulu bwe kyamulemeredde omusayi gwajjo sobola tiyasobodde tuukiriza kigambo kye kuggala kivulu kyakafeeyo ne bakikola kitegeeza nti waliwo yamusinze amaanyi aba tewali yamusinze maanyi ye mwennyini ali mabega w'ekyo kati kitegeeza nti nekino ekyomusaayi batuzanya chess wemugenda mu kooti ne bagamba nti mugende mu ddwaliro mu kooti mugendayo mu 221 ate okubayita mu ddwaliro babayita 223 kati ate wemugenda mu ddwaliro nga tiddwaliro bagamba muddeeyo mu kooti kati mba mubadde mu 223 ate okuddayo mu kooti nga babayita mu 226 kati ojja kulaba nga ne kooti esazeewo mu 226 muddeeyo mu ddwaliro ate tuddeyo mu 229 kati gwe batokula batonna byosobola kukola ng'oliku ekyo kimu ekyo bitu yamwe biwanvu fayiro mpanvu ekivulu bakikoze sebo era nalaba Swazi ng'agamba yayitakiza byagenda ku musayi naye olw'ekivulu namuyidde nga yali wali wabalamu n'agamba nze kati nzikiriza bajja kunzijjako omusayi naye tusooke tukole ekivulu abasajja bategeera ssente so kale nekibanga okola ebivulu tekirina buzibu naye weebuuze ssente eziva mu bivulu ssente ziragawa ssente eziva mu bivulu ssente ziragawa sawa ya leero singa tubadde tukwatagana nga tulina amagezi bulungi ng'abaana b'akafeero zikankubira ekijja kyakafeero ekirina okulabika mukwate ekemu n'ekitundu gabeere amalalo g'akafeero ekijjukizo oba ekemu mugende mukwate oluyimba lwa Bloodinand Bakooya oluyimba nga Kampala mu kooti musayi gwange nsaba twogere walumbe zaaya mukwate ennyimba ezo muziteeke mu bigiraasi nga ziri ku mayinja buli luyimba muluwandiike mu Luzungu ne mu Luganda wansi muteekawo pavers mukole ekijjukizo ng'omuntu wabeera azze okuyingira we bazzika kafeero mumugambira wali nti $10 okumala essaawa emu ate ng'ajja yingira bwekibanga ekintu kiri organized era mujja kkaayana nga ssente ziyingidde tuwulira ebirimu ssente byo twategedde temujja kukwatagana ne lwaki tuva ku by'essente nesokotereza erinnya lya kita ekitusobola okikola tugamba kati kampani yegenda okikolako for example nti eyo project tugiwadde Jomayi Estate Jomayi ezimbye ekintu ekyo era Jomayi yegenda oteekangawo abantu abagenda okulaba nga bakwata ssente ezo Jomayi nga yejja okuvanga oluvannyuma lw'emyezi 6 erangirire ssente ezivudde mu kulambula kafeero etegerezeewa abaana etegerezeewa abataddemu ssente ate wetukola wetuti ne tukijjamu ssente ne tuddayo mu abo abalina omwoyo ogutafa ogw'akafeero ne baddaabiriza buddaabiriza ne wabeera nga wantu walungi ne tukomaawo nga tebiri musolooza ne tukomaawo for example ng'oli abeera ne tukoma ku kyakulongoosa nti ekijja kye bakirongoosezza ennyumba ye bagirongoosezza ey'ekijja bagikuumye weeri ne bikomaawo nga kirina amakulu nga tebirimu mbusima gundi ajja mmala asolooza ebyo ebibakaayanya anti era kikirina amakulu naye nga we nagambye nti projekiti ya muzeeyi okusinziira ku linnya lye omanyi sawa leero muzeeyi si w'amaanyi naye ate mu myaka egijja 10 mu maaso agenda kubeera w'amaanyi nnyo kikyengezaako okulaga nti ne muzeeyi mwennyini bagamba nti mu bigambo bye muzeeyi bagamba yali alina ebirooto ebi yafa atuukirizaako ebirooto bimeka bagamba nti ekirooto kye ekyali kisooka yali ayagala nnyo okulaba ku nviiri ze enjeru era bagamba nti muzeeyi weyeezuula ng'alina oluviiri waneeno olweru oba zaalinga 2 teyaddamu salako birevu bye kubanga yali alabye ku luviiri oluki ekirooto kye ekyokubiri yali ayagala okusinkanako omusajja gwe bayita Lucky Dube amukwateko mu ngalo ekyo nakyo kyatuukirira ne bagamba nti ekirooto ekyokusatu yali ayagala okulaba ku muzzukulu we ekyo kyekyagaana teri mwana yamuwa muzzukulu muzeeyi teyalaba ku muzzukulu ate ani yandizadde bonna baali bato bana bazadde muzeeyi amaze kukola ki so nembu yayogeranga nnyo ng'agamba nti njagala munkolera amalaalo mbeerenga kabaka nga malungi kitegeeza nti muzeeyi ne batunda ebyo ebigwewo naye amalaalo ge tugawe ekitiibwa n'ennyumba ye gye yali abeerangamu tugiwe ekitiibwa waliwo yangamba mubaga atukole simanyi sitatu enkoko njiri ne bagamba ebyemukola tebirina makulu ogenda kola sitatu ya $2 million then kati ng'omuntu we waagiraba agenda kugamba ani nannyini sitatu eno nti bamuyita kafeero nti abeerawa nti abeera eri nti tugendeyo nga kifulukwa amalaalo ge nga gali awo tusooke tukole ebintu ebirina amakulu nga tunabakola sitatu ya bbeeyi sooka oddaabiriza amalaalo ge ate oddaabiriza amalaalo ne galabika bulungi era omuntu agenda vanga ku malaalo agambe ni yali abeerawa
nti wali eri kutambula ebigere 10 ogenda tukawonga ennyumba itaina makulu kitegeeza nti tuddaabirize amalaalo tuddaabirize n'ennyumba nga n'omuntu ayitawo agamba nti kati walaba ennyumba ya muzeeyi myaka mingi nera nakati wadde ekaddi yeekulaga nti ennyumba y'ebbeeyi ku kyalo yani abeerayo kati Stella yeka Stella yabeerayo era Swazi amugobaganyayo ne batata abala naye alina omutwe gw'amaanyi wamba Zulu oyo gwalaba yatitinga obuviiri oyo yali akuba tata Mugerwa mu media yoyo yabeerayo ate nze rampagira abeerayo kubanga nze nagendayo mu 2017 nga ennyumba ekifulukwa nga musulamu n'embwa. Yes, nagendayo mu 2017 ngati wali abeeramu mu nyumba ng'oluggi lusiba luggule geti nga siba nzigule ennyumba nga yonna ameeramu ebiswa bice ngendo yingiramu nga mu nyumba mwamera ebiswa. Ningamba naye kino eno ennyumba ya muzeeyi kwaffe esi gibatuzaala nzimba n'emyaka egisukka mu 6 nga sigenzeeyo kubanga tubeera mu kulwana ogendeyo okoleyo ki so nga wandibadde wangu nga bwe tusobola ogenda ne tujja ebijanjaalo tugenda ne tufuna kasooli kuba ettaka lyaliyo ne kati olwezi n'enkaayana ze tusanzeewo naffe tukuze tuziraba tosobola gendayo okitegeera omwana omuwala yekka yabeera mu nyumba omwana oyo omuwala yekka yabeera dini kati yafuna n'abantu abamubeerawo nga onagamba nti bagenda ne bamuteekako embeera y'okumugobaganya kati yafuna abavubuka babeerawo ababa bazze okwagala omukuba bamuyambako nenga Stella yabeerawo ate zinakiwagira nnyo nti zinagendayo ng'ennyumba eri kifulukwa kyennyini nga n'abalalu kyaka basulamu agirwanyeko mu kugiddaabiriza nti osobola tukawo no bagamba nti osobola okunywa amazzi naye mabegako emyaka 10 egiyise oba 7 ennyumba y'akafeero wali tosobola kunywa mazzi wali tosobola genda nti osangewo omuntu nti bananga abeeno mutuwe ku mazzi ekyo tekibaddeewo kibadde kifulukwa era nasaba nnyo Katonda nnyo nyeraze nebaza nnyo Katonda okulaba nga Stella yakomawo ewaka atambulamu ng'omwana omuwala kuba bagamba nti muzeeyi we yafa era oyo omwana yasigalawo wajjukira muzeeyi agenda okufa nga Abaswazi tebakyabeera wakaawo nga bakola ki nga bagenda nga muzeeyi bagamba yali abagoba kusinza ku story ya Bladina ndi bakooya bakubajjukira Bladina mutowo ono Swazi yamuddako era story eyo oluyimba olwo lukwata nnyo ku Swazi olwo lwa Bladina wakati muzeeyi yakugamba mwana wange weewale nnyo obunafu yensibuko empisa ez'envundu abannafu baba bansaalwa yate omunafu alingiriza yanirizanga abagenyi buli omu n'ekitiibwa agwa kati naye Swazi bw'omulaba nti yasoma naye alingiriza so tosobola kulingiriza baganda bo kati omuntu wati asobola okwaniriza abagenyi mukano omusayi gwange nsaba twogere temuli mu bubaka bwammwe bino bye mukaayana kanino ayimba ka musayi gwange nsaba twogere mulimu obubaka bwaffe kati alina bwe yagamba olulala Katumba sote gadi yajimpisaako kafuufa ndabye musanga mukatalaala muzandiga mbwalineko ebimukijjanya akale Katumba oyo ddala omuto ebbujja eryakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa ebintu ebyani yabimutendese oyo zaala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebitwetiba kitegeeza nti yali yabiraba n'amakaage okulaba nti gafuuse kineeno manjukira muzeeyi mabega yali yakuba oluyimba olumanyikiddwa nga ndi mwana mwomboze era oluyimba olwo lusobola okulaga omusaayi gwe nti muzeeyi akulaga nti mu myaka 14 yali talina maama yali talina taata yanagamba nti agaali amaka kyafuuka ekifulukwa nagamba nti n'olusuku mwe twali tuli amatooke kaakano ndyamu mu nyaala kitegeeza nti biro byonna muzeeyi yabiraba ate muzeeyi yali alina amaanyi ag'enjawulo nti yalimu obutonzi bungi ensonga nti otunuulira oluyimba luno olwa Kampala mu kooti byonna byonna ebibaddewo byebibadde mu 2020 alina we yagambya n'agamba n'essaala z'ekiro ezo bazikonyeeko naye nesimanya ddiini kyeyo bezisoma kwe kugamba lubeera olutuulo oluddirira Kampala n'emisanga girope bupya ne roodi w'ekibuga no bamukonyeeko erinnya Lukwago balimu ezo n'ayingirawo kwe kugamba tufune ekibuga ekipya ekirala so nti yali ayimba birooto lwakuba abantu basobola bitegeera era ndoza olabye nti abate saala z'ekiro baali balokole era pulezidenti yali agala eggwanga yagamba saala z'ekiro zikole ki abatakisi wala nga babayimiriza abasuubuzi abatembeeyi wabirabye ne roodi w'ekibuga ate tiyamwogerako nze mbadde mukonyeko mu Kampala Party 2 naye kati laba byebiriwo so nze mbadde nsaba
nti abantu abatulaba mu media ndala ffe abaana abali eno abana banene abali eno abagamba nti tuli kubali abana buli tukola interview abamu bakuliriza nnyo mukole ebyammwe nena munanga ayogere byo ina family bino biri mu family ya Kafeero naye encha bijja kubeera mu family yo waliwo abagamba nti abo tubakoye neka kakati mubakoye kubanga tebinaggwa era ensonga kye tutuse kuleve gamba nti kale bamuziikule biggwe akati gozaba bamuziikudde kyekiddamu beerawo byabikomye naye gwe wafaanana Kafeero abaana gye bali abamufaanana so ate ndikankubiyeko muganda wange Lujja nze nkwagala nnyo era nayagala nnyo okujja kweno page yo nga nina kunoonya mu 221 nenkuweereza nga bu message nga nkyabeera kansanga eyo naye asasobola kufuna naye wobeeranga mwana naddala wobeeranga musajja ng'ozadde omwana wo nga wabulenzi tosabanga nnyo omwana wo okufaanana mu face sooka osaba omwana wo akufaanane mu magezi ne mu birowoozo era bye bimu ku bintu ebikuba Swazi nti Swazi muzeeyi yamulaalika nnyo mu bantu nti mwana we netamufaanana mu magezi wadde mu birowoozo kubanga singa abadde amufaanana mu magezi ne mu birowoozo yandibadde yaddaabiriza dde ennyumba ze ennyumba gye nkaabira sigisulanga muko naye Swazi gye yali abeeramu ani yandibadde asinga olumirirwa so omwana talina kufaanana mu face naddala ng'omwana wa bulenzi gwe omusajja teweeyibalanga nnyo omwana asobola okufaanana mu face naye nga byakola naye ogambira wone bwagana amagezi gaali gaani ng'olaba ekyana kikutamye kyana nga tekitegeerekeka kati omwana omulenzi fe okulaba nga mutunulire ebikolwa bye ayagala abantu nga gwe oyagala abantu musirise nga wooli omusirise oba ayogera nnyo nga gwe oyogere nnyo alina embeera za taatawo ze yatwala oba eza jjajjaawe oyo omwana gogenda okwenyumirizaamu kuba oyo omwana agenda okuuma ebyobugaga ensonga kibagamba nti okuwa obusika omwana omuwala oba olowoozezza nnyo ng'asinga abalenzi ate nga byabasinga bangi naye ng'obusika bulina kuba bwa mwana mulenzi nti lwaki nti yafaana kitaawe ebirowoozo n'amagezi omuntu asanyuke ng'omwana amufaananye ebirowoozo n'amagezi so si face anti face yakugamba bazza okutega olubobo ate nga bagambye ofaayo ki mbadde oli nga nange wendi fembi wetuli okyegeera kati bayinza okutega munange omwana oyo nakufaanafaananamu nowanga kituufu wamukuza mu lubuto naye nga siwuwo naye omwana owuwo omwana nga siwuwo kiba kizibu nnyo kubanga omwana siwuwo amagezi ne gaba gago ekyo tekiriyo gwe n'amagezi era ofaananye Kafeero ekyo gwe okyogedde ekyo akasajja akafaanana Kafeero ekyo gwe okyogedde taata naye era mbadde nsaba sikyagala kudda mu midiya nga ndeekaana nti saawa ya leero ekivulu kino babanga bakikoze nga Balamu yatugambye nti tekiriyo Balamu ebintu by'omusaayi gwa Kafeero tajja bimaliriza yekka ne message muzeeyi Musa Kisemakula gye yatuwadde etumala tusooke tukozese eyo era buno bubaka nsaba TikTok abusalemu abutambuze nsaba message muzeeyi Musa Kisemakula gye yayogedde abasawo basooke batunuulire eyo nga tebanaba kudda mu kyakuziikula Kafeero mwawulidde ne taata Nende ng'avaayo ng'agamba nti ne Swazi si mwana wa Kafeero fe twali twabiwulira dda nti waliwo omusajja amukayanira kuba bagamba nti Buladini eba kitegeera nti si waawaka muzeeyi nga amaze okussa ekikowe n'agamba amukubidde n'oluyimba mbu ate era wavaayo omusajja omulala agamba gwe oba olowooza mwana wa buwala yekka n'owa obulenzi oyo si wuwo oba owakanagera naye ku musaayi olabe kati muzeeyi n'atayagala kufa na buswavu nti omwana gwe yeepakisanga mu bantu nti wange naye siwe n'agamba kino kankireke era nti oluyimba luno olwa Buladini olwakuba nti ayimba nnyo ku mwana wa buwala ne tunulira ebigambo byali ayogera biyamba nnyo Swazi n'abaana abalala nga si ba Kafeero yes so kati nze sinza alina obuvunaanyizibwa okuba Swazi nti si mwana wa Kafeero ate era kyembadde nsaba Swazi si gwe olina obuvunaanyizibwa okuba Katumba nti si mwana wani wetuba nga tuganya okukwatagana tugende ku DNA muzeeyi Musa Kisemakula kye yagambye kye tuba tukola wetuba nga kye tugenda okukola bakwata abaana abo bana babajjeko omusaayi bokka oba nga kituufu nga beefiitinga nga DNA yabwe eyogera ekintu kimu kati bakwate DNA y'abantu abo abana DNA bagijje ku baana abaana 200 nga tumaliriza kiri kye wangambye nti bakuzaalira Bungereza ndaba nga guba mukisa gw'amaanyi nnyo omuntu gwasobola okukozesa n'abanga abeera mu bulamu obweyagaza si nyoma bulamu bw'olimu naye kye ngamba nti buli obulamu bwali badde businga ku bw'olimu oba okuba nti olina obutuuze bw'e Bungereza ate n'oba nga tokoseza mukisa ogwo mukisa ngenda gukozesa nti kati sawa era otunuulira nti nina cleaning agency company cleaninga
era ekizimbe kino bakimpa kikyali ddala nza kiriniza ebyuma bino madinisa nza akyera so kati nti nina cleaning agency lwakuba nti bosi wange yaŋŋamba tuleeta abaana bangi kola mpola mpola nti kati nina cleaning agency ate sagala kubanga nkirininga bizimbe bino bitanaba kugwabula ndi mwetegefu okulaba nga nsobola ofuna gye bujjeyo mu maaso abaana nenkola kampani eyimiridde so nti kati kino ekintu kyogenda wabweru kituufu era nkyagala era n'omukisa weeguli ninayagadde nnyo ŋŋende nga bino biwedde kubanga nze mu kusooka nayagala nnyo okuddaabiriza ennyumba ya muzeeyi nze nakolako ekivulu n'ekiteekamu emiliyoni nga 15 naye nga ekivulu ekyo nkisuubiramu emiliyoni aga 5 era nagenda nenoonya ssente zange mpola mpola nenkwata ssente nenkwata emiliyoni 10 nenziweddika enzo nemugamba njagala kutegeka kutwala Bugerere nengenda oba Omulangira Ndawusi akola ku Radio Simba nankolera akalango nenkubisa posta za miliyoni 1 nenkubisa baana nenanga nisasula poliisi buli kimu Kenzo najja ku kifoleti yajja sawa zaali 8 ogw'ekiro bazaali 9 ate ne kyamuleetera okujja leeti nti Bob Wine yategeka ekivulu kya Kyalenga enamboole ne bakisazaamu kwajiko yali akajja mu politics kati bakisazaamu ekivulu ekyo enamboole ne bamusindikiza akikola ebusaabala kati ebiseera Eddie Kenzo aleka yali alina akasente obaka abanja gavumenti kati ng'akubye ennyimba 2 mpulira mbako system volongoto wano juzi mu 2018 era Kenzo yasooka busaabala ate kati okuva busaabala agende Bugerere gye nali mututte nenkola losi ya miliyoni kumpi nga 9 kuba ku mulyango nafunawo abantu baali 7 mwaga ku mutwalo zibe miliyoni 7 kitundu nenge ekivulu nali taddemu miliyoni kumpi nga 15 plus ngebe ebiseera wali muto sente wazijjawa nali muto yana kikola sana nakweza myaka 17 sente sana nali nkola mu Airtel nga tukola EKYC electronic noise customers nga tuwandisa line era zo line zemwagulanga ezikolerawo nga fa baziwandiisa yes so nakolako mu Keshwala era na department ya Airtel Money kati nafunanga sente ate nga nzanya n'omupiira nga nsoloza obusente bwange ne mami nanteerako nsobola okufuna pound zalinga 200 plus nengamba kankwate ku sente zineeno kwera mami yali azimpeza nga yagala kwasaganya empapula nkole ki niyo mutima ne kungamba kankole ekivulu nga nze mbaze nti wenkwata ekivulu nenkwata miliyoni 15 nenkola ekivulu nefuna miliyoni aga kwa nalimba zofuna abantu 10 mmeka kati nga zemanyi ngenda kwata ke miliyoni aga ngene zidabirize nyumba ya tata ngati wali gwesabiriza kwanza bise ebirozo byali nnyo ate ku nyumba singa amalalo naye nebikola ki nebigana kati sawa ya leero nti ze nsobola okubanga nsobola otambulamu nengende London naye wengende London ngenda kuddanga ennyumba bagitunze soko tunulira amalalo mukwano Swazi mukwano singanze ne soko tunulira amalalo Swazi kati gano yagenze napima ba mitange emu nayongera kayumba akakadi ne alinga yeyongera okunyiga muzeeyi so nga taga amalalo yandibadde yakola nga aine singa na magezi nga muzeeyi nga ne kitafu amulosa yandibadde yagamba tukole eka namba tuzimbe waneno fence neno tukole wansi tekewo tiles amalo ga muzeeyi akakayumba tukamenye tutekewo nyumba etegereka tugafule gatalazo gave ku tailo ate tumalo gafula gatalazo tukole tugazimbire mu nyumba nga yandabirwamu yonna nga nyumba yandabirwamu ngola enyumba ya Kasozi bagizimba na ekyo kyona kimulemye ali mukongera kuzimba kantu katono kamera ku kitaawe mirembe so kitaffe tumuwe ekitiibwa era nze mbadde nsaba ebirowoozo biri bibiri president w'eggwanga bino ebintu abiyingiremu wataba president wa ggwanga omuntu yenna ina omunene mu gavumenti aveyo agambe nti ebyokuzikula Kafeero tebiina makulu wabula abaana ba Kafeero mbawe wali eri eka weziti 2 babaziikangaawo n'abazukulu baabwe ekyo bakikubamu ebituli bagambe nti kale ayandibadde atwegaana yafa muzeeyi nga we yeebaka abaana babazike ku mukono ogwa ddyo abaana abatali babe babazike ku mukono ogwa kkono kwegamba berenga kabaka kubanga yandibadde atwegaana ate yafa katumuleke ye yeebakaawo naffe ffenna twebakaawo ye yali manyani mutuufu ani mukyamu kyono si kibi kiba kikola kale n'olw'ensonga eyo tugenda kubanga tukoma wano naye nga wemmanyi simanyi oba olina akatalekeka mu ddakiika ntono akatalekeka akatumaliriza kati okay tumaliriza kyenyiza okwogera nga tumaliriza akalowoozo kagende eri abaami n'abavubuka abagenda owasa ebiseera ebisinga buli bubeera musajja n'okola ebyobugagga nga bingi tozaala baana bangi buli wokola ebyobugagga bingi zaala abaana batono abaana bo baleme okubonaabona kubanga buli wokola ebyobugagga bingi n'ozaala abaana abangi ate mu bamaama ab'enjawulo kubamu akafaananyi singa muzeeyi wange yazaala abaana bonna nga yabazaala mu maama wange
bandibadde balowooza nga nze ne bino eby'okumuzikwa tebyandibaddewo naye olw'okuba nti essaawa ya leero Swaza ali yekka birowoozo bibye ne banne ojja kulaba n'omulala Alon Kafeera ali yekka kitegeeza nti buli w'okola obugagga obungi zaala abaana abatono banguwa okwatagana ate naawe oba omunyini weewadde omukisa nti buli we tufa eby'obugagga ebisinga tebiyamba abantu baffe biyamba mikwano gyaffe. Tukongera kaako saba Katonda abakumbe watyo Katumba Eric Trinity emboozi gyatuwadde ku kikyalowooza ku nsonga nga bwe zitambula mu famire yaabwe ya Kafeero n'erinnya lyennyini ery'omugenzi ndaba abatono nnyo abaligabana olw'ebyo bigenda mu maaso akuume.